kino nkibagamba omwavu ayagalwa nnyina teri ajja kurespectinga ng'oli mwavu teri mwavu agenda mu bwakabaka bwa Katonda kubanga buli muze omubi guli ku mwavu abaavu balogo abaavu tebaagaliza omwavu omuwala bw'alaba muwala munne ng'alina akamotoka nti abo bamalaya kitalo nnyo si kitalo ekyala jivu bakiyita kikuuno kitegeeza kikuuno kibeera beyond ekitalo kitalo omuntu alwala ne mumujanjabako ne mugezaako naye nayise eggulo weyagwira ku accident walinga helicopter weyagudde enamba zitandise okendeera zenkebera mu simu yange mirundi takyakwata simu yange Muzata tajikwata Lokechi tajikwata Isima All Access tajikwata Bishop Kizito Lwanga tachajikwata Lajivu tajikwata tata wange tachakwata simu zange bona bafudde awo Lajivu yafiiridde oyitawo ku saawa nyanga tebiriiwo noyitawo ku mukaaga nga babitaddewo babiteekawo we baagalira tewali reflector nothing teri kikulaga tijolaga ekkubo lisibiddwa ye Uganda yaffe kati mu bwafanga mugamba Allah bwageze mwabasiramu fa abakatoliki nti fuba eggulu ly'empeera no yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangiwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitran ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen. Yes, abatuuliza ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Radio 8 tuli Masaka Central Region. Radio 7 tuli Bunyoro, Greater Bunyoro, Kiboga teri mu Bunyoro. Naye batufunira ku Radio 8. Yonna gye muli mbalamusizza. Lero ennaku z'omwezi meka? Lero ennaku z'omwezi ndoza 5 May. Omwaka mugulaba January ebaddewo like last week. Katugenda mu June. Twebaza Mukama olw'ekirabo ky'obulamu kyekisinga obukulu nga mwagala mukakase nti teri kintu kyenkana bulamu na freedom gendako mu makomera ngero kakasa nti Katonda mulungi gy'oli gendako mulimbo mukwano gwange Muzaata takyampulira mirundi tayogera ne Rajivu yeeyongeddeko bangi abatugenzeeko ngero kakasa nti Katonda mulungi gy'oli genda mu malwaliro genda ekiruddu genda e Mulago genda e Mengo genda e Lubaga ngero kakasa nti Katonda mulungi gy'oli genda mu Cancer Institute genda mu Heart Institute ngero kakasa nti Katonda mulungi gy'oli genda mu Upper Prison olaba abasibe genda mu Women's Wing olaba abasibe so bwe tuba tukyali balamu nga situli mu makomera situli balwadde tukyebaliza Mukama essaawa zino waliwo akutuka waliwo eyakutuse ku makya ne bw'oba oli mulamu nga toyina kalwadde konna toyina reason yonna yakwekubagiza okwesaasira mumpulira yonna gye muli yonna mu abantu abali mu Central Region akaseera katuuse naffe tudominatinga ebintu ebitundwa mu katale k'Ennakasero nga bwe kyali edda kubanga akatale k'Ennakasero ebintu byonna ebyagulwangamu nga birimwa mu Buganda Baganda bafava abava mu West bo bareducinga politics ow'okuleekaana ne badda mu kukola amata getunywa gava mu West amatooke getulya mu West ennyama gye tulya eva mu West kati gonja gwe tulya ava Congo somba kubiriza muwulirize omulanga gwa Katikkiro wa Buganda buli muntu alina okuba n'emmwanyi mu maka ge olina okuba n'ekintu ekivaamu akasente wanedda mu Buganda nga nannyini mu bwafa basala seddume y'ente nga seddume y'ente bwe bateriiwo basala embuzi ennume bwe bateriiwo nga basala seggwanga kati gwali mu Buganda kwebyo byenjogedde ebisatu ewammwe kyekiriyo
seddume yente gyeri teriyo, embuzi ennume gyeri teriyo, enkoko seggwanga teriyo. Owulira wanedda mu Buganda nga buli mukyala abana olusuku lwa Nnabagereka, naye nga Nnabagereka yajja n'aluyunja no ebammereyo. Edda mu Buganda wano nga buli maka galina okubeera n'omusiri gwa muwogo in case ekyeya kizze. Mami yatugamba nti edda mu Buganda wano nga buli muntu alina okuba n'etterekero ebyaji by'emmere. That's the Buganda I dream to see. Si Buganda emanyi Arsenal, emanyi Man U, emanyi NRM, emanyi NUP, emanyi FDC. Ompulira ndowooza. Twonoonese to the extent nti ne mu byalo gye tuva kaakati bwe tuba n'emikolo emmere eva isingiro. Abantu b'e Kalungu mujja mutya emmere isingiro. Oli wa Kalungu. Mu abantu ba Busoga baliraanye Kampala. Obeera otyanga muli 40 miles outside Kampala. Naye nga temulina kye mutunda Kampala, mulina bikaado byokka. Mulime ebintu ebireeta akasente oberimu n'akasente. Teri agenda kurespectinga ng'oli mwavu. Kino nkibagamba. Omwavu ayagalwa nnyina. Teri ajja kurespectinga ng'oli mwavu. Teri mwavu agenda mu Bwakabaka bwa Katonda. Kubanga buli muze omubi guli ku mwavu. Abaavu balogo, abaavu tebaagaliza. Omwavu omuwala bw'alaba muwala munne ng'alina akamotoka nti abo bamalaya. Omwavu omusajja bw'alaba obbiwe ng'alina emmotoka nti abo babbi. Okitegeera ndowooza. So mukole mubeeremu n'akaki. Ye programu entugga. Programu eno entugga twagitandika kwogera mu bya politics. No. Eri pure social, eri economical. Mukole. Kibi nnyo okuba nti jjajjawo yali mwavu, kitaawo mwavu, naawe oli mwavu, n'abazzukulu bagenda kubeera baavu. Tewali muntu yali agaggawalidde mu kusaala. Taliyo. Kusaba n'okusaala. Tekiriyo. Singa okusaba n'okusaala kwali kugaggawaza, Africa would be the best continent. To be the richest continent. Yes. Ne kukeera kupakasa, kubeera innovative. Kuyiya. Okufuna emikwano egibagasa. Obeera otya mu WhatsApp group 20 nga bw'oba n'ekizibu kya mitwalo 5 toyinza gifuna. Teri agikuwa. Obeera otya mu WhatsApp group 50 ogenda kufumbirwa oba ogenda kuwasa naye tosobola kuweza million 5 within 3 minutes. Okay. Kubanga omuntu agenda okuwasa ng'olina networks oba agenda okufumbirwa omuwala within 5 minutes oba osobola okuraisinga million 2 ez'abantu ze bakuwadde. Sudiri Lupaleria badde businessman tenga muvuzi wa motoka za mpaka yafiridde obusaabala ku Entebbe Express we bingi ebiriwo bingi ebyogeddwa. But before I get Mr. Gashumba tuzze ebbanga ddene nnyo ku programu eno nga twogera ku luguudo olwo. At some time Mwami Gashumba, yes please. Yes tuzze twogera ku luguudo olwo for some good time. At some point Mwami Gashumba yogerako ku bitaala ng'agamba naye oluguudo olwo lwa misinde ludduka nnyo lulina okubeerako ebitaala lubere very clear. But also tuzze twogera ku nguudo endala mu kibuga Kampala n'amakubo amalala. Nzijukira natambulako ne Mwami Gashumba ne tugenda eno ku no twali eno ku park, is it a park or something? Ebunyoro ne tugendeyo nga ekkubo lirabikira era ne tujja wano ne Mwami Gashumba ne tugwa credit eri government olw'oluguudo olulungi. But again tuzze tukosa programu eno ogamba government ne bekikwatako to speed up amakubo ge baba bakola projects mu Kampala, okuteekako signage oba obupande signs ku nguudo okulaga nti waliwo ekintu ekitali kya bulijjo ekiri ku makubo wano. Byonna ndowooza bekikwatako nga bibayita ku matu. Emu ku programu gye twakola briefly kankuzanyira eddoboozi lino owulire nga twogera ku Entebbe Expressway. Akigambibwa nti omukulu ono Sudiri Rajiv Lupaleria yatomedde ebiseminti barricades ezijja ne ziteekebwa ku makubo awo nga tewali signage oba nga tewali bubonero bwonna bwa nguudo bulage ekyo. Soka owulirize. Entebbe Expressway. Yes. Most expensive road and the most substandard. Ensekuulire Mwami Gashumba. Empulira nze Gashumba mwali mubuuza simu ka Uganda. Nolisinga okuba substandard? Yes. Ndagaako ekintu kyokka ekiraga nti it's an express. Ekiro lirimu enzikiza, emmoloka bwetomera bino ebyuma. Osanga ebyuma bye baatomera mu January last year biri awo.
ekiro ino kulwegendereza ngali mu kyalo ngo oliokotuka tekuli tala nemwe yakachiro. Why should it be the most expensive and again compared to other roads and again the most substandard? Anti sente ze baluteekako enjawulo babbanzibe. Actually waliwo gaya ategeera nnyo enguudo yatugamba nti sente ze baateeka mu kkubo eryo zaali sobola okukola enguudo nnya bwezityo. What? Okiwulidde all roads of that time? Yes. Fetulina kamu ate nkali substandard. Milton Obote bebagezaako kumutta oba ya 1971 bamulongooseza mulagaawo. Nenjaga oba muga muli independent njalondagayo omunene wano nga bwalwala bamujjanjabira wano. Bwe balola bagenda mu America. Ne walala. Olanya yafiira wa? Mu America. Tebire. Bweru. Mayombo. Bweru wa gwanga. Nambozi yajjanjabiwawa. Bweru wa gwanga. Segirinya. Yabadde Netherlands. Bobi Wine bamukuba emigo bamutwala wa? Bweru wa gwanga. Kati mugamba nti muli independent. Temuli, you are just jokers. Yes. Agigamu ku maloboozi ga program zetuze tukola ne mwami Gashumba ku nsonga y'amakumu mu ggwanga, specifically eryo n'amalala nga bwe tuze tugalaba omwana jjajire gundiye. Okay, simu zino ezaba. Okay. Tutandikira mwami Gashumba. Kitalo nnyo. Si kitalo. Ekyala jivu bakiyita kikuuno. Kikuuno is what? Kikuuno kitegeeza. Kikuuno kibeera beyond ekitalo. Kitalo omuntu alwala ne mumujjanjabako ne mugezaako. Naye nayise eggulo weyagwira ku accident. Walinga helicopter weyagudde. Myaka 35 tujoyininga ensi yonna okubagiza Sudiri Lupareria ne mukyala we olw'okufiirwako omutabani we. Nze Rajiv mbadde tumanyiganye 1-on-1. Ennamba zitanse okendeera zenkebera mu simu yange. Mirundi takyakwata simu yange. Muzata tagikwata. Lokechi tagikwata. Isima All Access tagikwata. Bishop Kizito Lwanga takyagikwata. Rajiv tagikwata. Taata wange takyakwata simu zange. Bonna bafudde. Naye lino eggwanga lyetaaga okulibuutinga. Namwe Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 njagala mubeere serious with the records. Tewali Radio 1 ebadde yogera bintu bino kutwenkana. Teriyo. Lino eggwanga simanya ali in charge of this country. Buli muntu kyasanga kyakola. Ne Rwanda wano ne Nairobi tebakyakozesa barriers za concrete. Barriers zibeera za plastic. Ebisementi. Ebisementi ebyo babikozesa nga bazimba bulletproof oba bomb proof walls. Nga byolaba ku American Embassy. Kiba kigumu nnyo ne moloka yakikubye n'ekyuzaamu. Nkusesaki. Awo Rajiv we yafiiridde. Oyitawo ku ssaawa nnyanga tebiriiwo. N'oyitawo ku mukaaga nga babitaddewo. Babiteekawo we baagalira. Tewali reflector, nothing. Teri kikulaga ti gy'olaga ekkubo lisibiddwa. Ye Uganda yaffe. Kati mu bwafa nga mugamba Allah bwageze. Mwabasiraamu. Fa abakatoliki nti fuba eggulu ly'empeera no. Navudde Masaka eggulu ekiro. Bw'ova mu nnyendo nga tonnaba kutuuka Lukaya waliwo bayita before Mpugwe neerabiddewo awo. Waliwo a permanent stupid police road block ey'ebyuma. Tekuli reflector, nothing. Ogwamu ngwe. Babbirako bubbizi bantu. Teyina mugaso gwonna gwekola nti oba enforcing a traffic speed limit n'ebirala. Mu nsi ezaakula police tebeera na permanent traffic road block, zibeera abrupt. Kubanga nkitegeera bwe mba nvuga ku lw'e Masaka manya we wabeera road block n'endeducinga ki speed. Ensi zonna ezaakula n'eziri mu kkula zibeera abrupt. Egwa bugwi. Ate n'ensi ezikuze mu nsonyiwe bwe twogera ku Kigali nga mugamba Gashumba awagira gavumenti y'e Rwanda. Nze siwagira gavumenti y'e Rwanda. I just appreciate what President Kagame has done for Rwanda.
You appreciate what is good. Yes, the way I appreciate President Kenyatta Uhuru Kenya. Rwanda wano tewaliwo road block ebyo ebigwa tebiriyo ebigwa bine technology gwe bayina emmotoka yakunguka state mu kamera bwe pa nga kamera gikuba ekifaananyi ng'ekizuula nti emmotoka eno kungwagivuga ebangibwa tickets 15 nga kamera notifying omupoliisi ali maaso nga bakola ki bakuyimiriza. Okay. Owulira njagala poliisi mukwano gwangani ani ono ni wabwine ne musinga explain to me road block eri wano ngo likumpi kutuuka mu nyendo yachi ebeerawo 24 hours ekola watch naaguma tekuli reflect the same road block eri mu Katonga teri muntu avugira ku kkuba eri atakimanyi nti awaliwo ki road block ne omuntu avudde e Burundi avudde e Rwanda avudde Tanzania nga gusose Uganda ebyo ebyuma agwamu biki bikwe kubate wali kimulaga bwe kibanga mwagala ku enforcinga speed limits mwali badde mugwa bugwi recently njogera nga ntya Allah ekyabadde olabawo nzenze nyini nagamba driver wange yimirira ng'aba traffic batajja akamotoka ka traffic mu koona mabayimirize motoka taxi ebyo bakole ebyo mu koona mwennyini tebayimiriza nti benforcing amateeka bali mukubba nenyimirira nengamba driver yes kubba ku extorting sente ku bantu batya lwaki gali bali mukubba nguzi a sharp bend ng'ava e Kampala taliraba n'ava e Masaka talaba nengamba driver yimirira tuvaamu nembagamba mwekiche mukola wano simanya sa buyabikibiki nengamba nonsense mukona wano kati basi twali twakayimira one zileta basi kati basi ebeera kuyingira taxi zali zimiridde nga bukedde New Vision monitor owulira so obubenje obusinga obugwa mu Uganda buli preventable. Mikwano gyange abali ekigali baŋŋamba nti okuva government bwe yakambuwala reduces accidents by 82%. Tovuga moroka ng'otamidde tova speeding. Okitegera tudde ku lw'ebusaabala eri ekkubo lye bagamba nze ndiyitaku n'ekiro we nayise okumanya tujogeddwa mu nsi muno tebannaba na kufaayo okulaga nti waaguddewo akabenje era bazizzaamu ebintu ebyo mu makati ebyo barriers. Surprisingly president w'eggwanga General Yoweri Museveni abadde takyayita ku lw'ebwayise ennaku zino olwokuba abadde bakolayo abadde ayita mu nnyonyo nga bwayita nga baabijjawo babizizaawo. So omwami nteyandifudde no ate si asoose awo ennyini wakafiirawo abantu nga 6. Really? Yes, enjawulo eriwo nti Rajiv mwana wa munene nsebadde mumanyi. Yes, Ssaabasajja Kabaka. Okay. Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi lwakuza birthday ffenna tumanya siba kiri yaba yazaalibwa kwolo yekka wabira abala bangi nerwa kuba ingome nnene gitwira mu Buganda. Rajiv yakoze amawulire kubanga mwana waaki amawulire gonna New Vision monitor bukedde kulikani Rajiv netwogedde ebintu bino tukooye ekkubo ly'eruzira lino baligenda myaka 4 nali wano luli nenkugamba ali akatiyo kamu osanga company emu gye ba contracts nya okitege nali wano last month ne complaining va ku CID headquarters ekibuli kirira nga agenda ku Mistil ako ka bridge bakakoledde myezi 6 tewali reflector nothing. Wana Uganda ovuga ekkubo n'oliyingira munda mailo namba n'osanga nga baali gadde nga tebakuwoninze. Laba menesi ya boda omutawana oguli mu Kampala si bato bafa abavuga boda enforcement omutawana teguli ku bato bafa abavuga boda enforcement yokka one way ono yasanga gyayita. You get it? So abantu babazinga bafaawo ku sport yemu. Yes, and nothing was done. Yes, nobody cares. I thought we have a government, we have supervisors, we have contractors, we have all kati munseza akula I can assure you company gye bawo omulimu ogwo ebadde eri mu buzibu. Mutuwe ensonga lwaki ekkubo bali lwaki president waba ayitawo mu bijjawo
Yes, the president is a fountain of honor. Ye president wegwanga, but I'm also Ugandan. You get it? Ochulia. Eri kuba ligenda myaka no zetano kati. Mutu nnyonnyole eri kuba ligenda myaka 5. Olabo ki fly over ekyo ekyero busabala. Waliwo n'ekyo ekiri maaso bigenda myaka 5 tebiggwa. Ebintu bya Uganda bibeerako deadlines. So bane abavunanyizibwa ku mbeera eno. Government. Ministry of Works and Transport. Yes. Ba contractor benyini, ba supervisors baabwe. Yes. And the government as a whole. Yes. Mwabampuliza ba Radio 4 abatamanyi bintu bino. Njagala mutuni American Embassy. Ekisenge kyayo bongeddeko ebyo. The concrete. Ebyo ebintu babikola ngebisinga biri bomb proof. All over the world. Ne Nairobi wano ne Kigali ba contractors tebakozesa bintu ebyo. Ebyo ebintu babiteeka mu kifo ngoba weeralikira omutujju. Bakozesa bya plastic. Kubanga nibooteko ekya plastic. Olichi ajja kutegeera nti osina kuyitawo. Naye ate in case of embere tewalika n'akitomera nga kya plastic. Tafuna buzibu ngono bwe yafunye. So you wonder why they are not using those plastics. Kwongera ekirala. Reflectors. Katonga. Omugga gwa Kadonga gugenda myaka 3 kati. Bajja n'obutiyo 6 obutiyo 2. A bridge. A bridge eyo nayo gigwamu bugwi. There is no sign. Kyotuse ku bridge. Hey. There's no sign. So who is really in charge of affairs in this country? Nabadde ndaba akatambi wali omusajja wameta Don Chris n'aba boda ku sport eyo mukulu no yafiridde. Baliwo like about 2 days before that incident. Akatambi ngenda kanonye ngenda kakulaga wano. Omuvubuka oyo ali wano y'omu ku balanzi baffe wano wa Skypins Tours and Travel. Mugagga naye yali n'abavubuka ba boda n'agamba bane kino ekintu kikyamu nnyo ndooza naye yakigwamu naye teyafa. Mubeeko ne kye mukola akatambi ako kagoyinga viral. Nothing was done and nobody okuva mu Ministry of Works oba ekitongole kya government kyonna okugitwala as a serious concern. Impunity. Bwana ntagambwako. Abantu bali mu office muno tibakyafaayo. Kubanga bayina amakonvoyi agagulawo amakubo. Kungu level of impunity, arrogance eri mu office muno. Omuntu abeera mu office n'afuuka Katonda. Okitegeera? Line gwanga mwe nabali mu Kampala njagala mutunulire enguudo eziri mu kolwa. Mateeka buli luguudo lwa bayino kola wabeerawo ekimoloka ekireeta amazzi ekiyirira amazzi enfuufu. Ne baleka trenching zaasamye bweziti oli ku lulwo. Okitegeera? Olwo lweruzira lwe twaluvaako genda mu industry area. Trenches zaasamye kati bw'ogigwamu mwabasiramu nti Allah bwageze. Abakatoliki amaze emirimu gye. Naye nga bulagajjavu bwaffe ng'abantu. Akatambi kano kaakano kankazanyira abantu ddoboozi lya Don Chris ng'ayogera ku incident eyo yali awo wennyini awo before this one. Listen. Busabala wano bino mwakozi wano ku Busabala mwalimbye wallahi. Mwalimbye nnyo wallahi kinate kye mwakoze banna. Bakyali bange tubayamba bate tubayamba. Wali bali wakapando bali mu maaso Kye bakoze okuva eyo nayo nate bikapande ate ne batuuka ne babuloka. Emmotoka zitomera butonezi kuno this is wrong bannange. Bannange ate abantu abakola enguudo ne bazikola bwe batiddala babatege guno obutemu bwennyini emmotoka ziziri zitomedde kuli eri gabenda bibamuza abantu ziri zonna zonna emmotoka bajjawo bujja. Imagine eri yonna yonna teri kapande ate okimanyi nti eno luno oluguudo emmotoka ziyitako ziba zidduka emisinde gwe n'oleeta buleesi gwe n'oteekawo bintu si lwakuba ogenda wakaawe. Byebyo mwami Gashumba byennyini bye twogera abavubuka ba boda n'omwami Don Chris omu ku baatomera ebintu ebyo. They spoke about this 2 days before that incident and that clip went viral. Nobody took it as a serious concern. Ekyaddiridde kyarajibu kufa. Genda mu NBS ya mushoyo gyokola. Ani bagita batya barometer
nga tonna ku taking over nali nkola intro nga ntandika nga najanira Katumba Wamala ne mwanyinaze Allen Kajina. All over the world, express highways bino ebyuma bibeera makati ne bali bubeera ku reflectors okulaga naye aganyabo ebyo ebyuma bibeera makati ne bali ebye Uganda byaguba biringa ng'ekikomera ky'embizzi byaguba biringa ng'ekikomera ky'embizzi wano wo branching off ogenda bwayise loleza abitomera dda byamenyeka. You get it? Don't be surprised nga mu quotation gye bawa government nga bakola oluguudo kwebiri lwaki reflectors e Nairobi tezifedinga neze Kigali situgenda kwogera Europe bwe twogera Europe mugamba ensi zakulakulana wano lwakubanja abantu abasinga banna Uganda abali mu Kampala your villagers temumanya bintu bwe biri all over the world enguudo zonna bino biroyize bibeera mu makati ne bali bibeera ko buli reflector obwako ekiro customer talaga bukubamu bukugayidinga eggwe ekiro naye wano ng'ogende bwayisa wonna byonna babitomera dda ate bonna bayitawo teri afaayo kati enkya bw'ofiirawo nga baleeta ebimuli. You see, Mwami Gashumba, it's very unfortunate and very bad. Banna Kampala boyise ba villagers abasinga. We've admitted tuli ba villager. Nene bano betweka mu nesente ogenda ku benchmarking abali exposed babirabe ebweru gye bagenda. They don't when care. They come, why can't they? Tebaba faako mwensobi gye mulowooza kwe kulowooza mbu abantu abalaninga office binzino they care about you. Nze nyina driver wange namugamba toyina kusukka 10 oyina kubeera between 80 and 90. Ne mugambe ekyabo ovuge moloka nya ovuge yiyo novuge kuli maaso oyikulie bali n'emabega. You get it? Ekiramanya buli gwovuga naye mutamivu wana Uganda wosanga omuntu anywedde waraji ng'avuga motoka mu paaka ezempya abantu batambula n'obubinika nga buli mu waraji nga goloza chai. Yes nebeyuwirako bwe bati ye goloza anywa chai mu paaka omu mu paaka wana Uganda ayiwa mu kikopo ngalinga ayiwa mu yes chai nenga ayiwayo mu waraji na kunyumizako wa ube yakera wako kunnona nga talantuka ne mbuuza nti gwe kiki nti nasuze ku mulimo ng'akola ne mugamba no okusitulo mwenge wana Uganda wosanga taxi eva mu park oli n'agifulumya mulala netuke na teto mwana n'agiyingira netuke ebusaga mulala nga noga kino kiki bwe bakola bwe bawanyisa ate nkusesa kyo kumanya kyetagisa amateeka enforcement kankubulire basi zino zabe zigende Rwanda driver avuga okuva Kampala paka katuna ku boda ya Uganda ngali ku simu tazibye lukoba bwasala nadda side ye Rwanda simu nagiwumuza nasiba lukoba kubanga akimanye Rwanda botasiba lukoba bobera ku simu there is a price to pay as long as abantu bazze emisango ne bataberawo bibonerezo bino mu expecting as long as Rajiv afirao ne wataberawo bibonerezo penalties mu expecting bichagena maso. Owulira nkubuuzizza road block eri wali ngoyingira nyendo yaki eyo mukatonga yaki kubanga mu security bwe muba mwina kye mwekengera zibera abrupt egwa bugwi. You get it? You get it? So you want serious action to be taken area relaxing to Rajiv. It's beyond Rajiv. It's beyond. When you have Uganda wosanga ngeno petrol station wano bocherawo mbizi wali sauna wali roji nsi yawa gye bazimba petrol stations in residential areas jimbulire gwe nawo tambudde mbulira yensi mwe bazimba petrol stations mu residential areas kati enchange kwata omuliro ngesomero ligwawo nga abana bagwawo nga mugamba Allah bwageze tetuna kya kikolera teka ya nenga KCCA zirayisinsinga nsi yawe bala gye zikola 24 hours cocaine afuse cocaine wano drugs zifuse drugs mu gwanga mu abana banusa ice bubinyo yawa jimbulire Kagame yabagamba Kagame bala zikola Monday to Friday zigalawo midnight Monday to Friday atesa weekend paka munana era bakugamba accident e Rwanda za reducing by 82% olwa batamivu
okitegeera ate kaso obeera involved in accident bakukwata ne bakusiba ne gukugwako ne bakucharginga yasibako ambassador talina kisa mbulirayo president alina ekisa akulakulanyiza eggwanga sebo bangambye waddayo okusoma ki ampuliriza katujje tutandikira mumbulireyo ku radio 4 kanze je tutandikira okusoma kwa enkwatagana wana kino mwami Gashumba kyengezako kugamba olina okubeera exposed alinako togendako ate namwe abatemamu obuntu buno mu TikTok munyambe mugezeeko okutemanga obuntu nga point bwengi buildings kagweyo lindako njagala ombulireyo president ayina democracy akulakulanyiza eggwanga Kuwait balonda Dubai balonda Qatar balonda teri kulonda ngokwaffe kuno kwe tulina Kampala neze size mmenya eriwe singo bulungi Uganda limabe waliyo Gasio no gwenda ku social media buli mukyasanga kyakola okuwemula abantu ne muvoola abantu jebiri perfect well jago tumeze ku nsonga yo mwami Gashumba je tubaddeko just in a minute buli muntu ena yes contractor inobuze but everybody is now blaming the contractor boba badde bayitawo nga tebabira bebbanga lino lyonna anti linda okubira babirala kivayo waggulu ku government prime minister Nabanja recently yali mukambwe nnyo mu meeting n'aba China ba contractors yes speed jola bakakati mbo bali ba planning mbo bajjaga handing over to government next year 2026 nabagamba tikisoboka you either finish these roads oba tugenda cancelling contracts zaabwe tebagakoze bali mukola very fast otegera ndo nze nsiba nkyogera wano mu Uganda wokka wosanga mu kibuga nga enguudo bazikola misana all over the world enguudo bazikola kiro wana Uganda wokka wosanga ebimoloka bya KCCA nga bisomba kasasire misana ekyo tekiriyo all over the world kasasire bamutwala kiro on Monday morning like now yes peak hours bantu barashinga genda kola musezi singa tibakyakiriza moloka zikalinga mafuta bino bitanka ebyo binene bi trailers mu kibuga emisana dadi waffe yatugamba nti industrial area eyo gye mulaba edda trailer bwe zajjanga ebintu Mombasa nga zibiteeka mu warehouse mu industrial area kati nga bu pick up so butono gye bubijjana bitwala maduuka mu kibuga you get it wane waffe obeera mu jam nga trailer ziri mukage zikuli maaso nga nyaza amafuta nyaza byamaguzi mu peak hours wane waffe Uganda osanga ba contractors ba KCCA peak hours sawa nga zino nga bali ku karound abwaduke bwayise bu pick up busatu obutiyo buna nokankino kiki kubanga twali sense of deadline eranze kyanuma nnyo dine gwanga nalinja atulikwatemu ana fixing egwanga lino oyina okusoka nojjawo kulonda for 20 years teri kulonda 20 years parliament emu gitekeke kufuru ebikumi ebi bitano egwanga lyakulakulana wano between 1971 ne 1971 ne 79 waliwo kulonda kati wali parliament Dubai balonda no Qatar balonda no Abu Dhabi balonda no Kampala ebibuga byenkugambya ne asinga okulabika obulungi Kampala Museveni wana afuze gwanga ina asobodde amagye lwaki temuli democracy maje order President Museveni yagamba takkiriza kye bayita muzikiti kerezia oba kanisa mu barracks do you know why nga zidividing abasikalo lw'amadiini gaabwe tikyakola mwe n'abanda babeere Kampala njagala muvuge muyite ku barracks ye Makindi wansi ng'ogenda mu Nnyonyo waliwo petrol station eziwera 10 petrol station ezisimbye line in a residential area oyisa Shero nosanga Toto nosanga Starbucks eno Shero eno Nasale school gano makaga muntu eno Total eno Bala eno Starbucks bocherawo mbizi and it is normal. We've normalized the abnormality eno sauna gwanga lyawa bwerityo gwanga lyawa amabala bagabera mu residential areas n'amakanisa fe waffe gaba kanisa twazigobayo sisobola kubanga doctor yangambye ngenda wa kampu mule ngo mutumbavu alekana Yesu asaba haleluya ngo mukuru asaba bwe tugamba nti Yesu atuulira lwaki omulekanira hasaba ki bwe mbanjagala okusaba ngenda Christ the King ngenda ku All Saints ngenda Lubaga ngenda Namirembe ngenda Ekibuli ngenda wawalala ngenda Old Kampala nsi ya wa residential area mwe bafuula amabala Kololo eyo nze wenakulya dream yange yakusula Kololo nawo Kololo pure it's a bar area nakasero mabala kutegera ndozi oyi tabi woga na bidongo bichi
all over. Kati bavira jabo tubiyogera ko baganzi Kasumba bichi byayogera. A residential area before kati olaba governor weri. Governor. Mwinda sweya mweri ne bwoyitawo no yimirira tuyinza kuya music ali munda. Tosobola. You get it? Bwe mbanjagala stationary manyiji endaga ngenda ku Nasa Nkuruma. Bwe mbanjagala ebintu ebikadde matala ga motoka bichebyo ngenda wakiseka. Neo gambo kyekifo kye tuyina okusulamu. Ya makanisa gajju down, ya mabala gajju down. Mabala, lodge. Eno lodge, wanabocherawo mbizi, eno sauna, eno saluni, eno nursery school. And it is normal in the eyes of the leaders, those managing the country. Do you know why successfully we've allowed mediocrity to take over this country? Kungwa, I bet my hand. Places like Embuya, Kololo, Nakasero Bugolobi, ebifebe byaliwo before this government. Osobola okutuma omuntu n'atwala ebbaluwa n'agidelivering makago omuntu. Plot 16 Princess Anne Drive. I bet my hand. Nsibawo mukono gwange. Tewali muntu asula na jera. Chanja. Kisasi. Goyinza kutumira bbaluwa netuuka. Ngojiwade kulia. Era kulia inokuba bwoba otuuka ogenda sanga kitrakita ekyafa waliwo omuyembe waliwo akabanda k'amanda basikawo n'emmamba buli zaawo. In a city. Capital city. In the capital city yali badenga DHL ene kulia company posta esobola okudelivering ebbaluwa yo ku gate yo. Kati neki kyatuyamba Google ye yamba mwabasula ekyanja abefuula mu high neighborhood kyanja kira Kisasi bwa walaleyo yoneyo kulambiro ani gwe nsobola okuweereza ebbaluwa netuuka ku mulyango gwe abekulambiro bogamba abekyanja yes abekira ebyo byonna ezo zonna sababu zikuze ku mulembe gwa President Museveni. You said we have allowed mediocrity to manage this country. Yes. Mukiriza buli kintu. Anybody avayo kati alina kanoli alina kali and then no sange ekifo ekirimu abalodi nga wotaningira okwambukawo ono ayokya mamba ono mbizi ono sumbuusa. Who is planning for this country and who is supposed to implement? Tunulira Kampala ono omukyala executive director omupya naye ali tough. Sharifa Buzaki. She's tough. Naye atandikirewa. Tunula kulumu bokyerako embizi emichomo kulumu street awo emichomo tuve wano nkutwalewo boche embizi emichomo eggwanga berigenda bweriti omuntu agenda kuteeka omudaala gw'ennyama ku petrol station ku Kampala road. Ante wali agamba Uganda eringa nyumba ya namwandu. Ya namwandu ebetya sijigendanga ayagala yayingira sibuli namwandu sibuli namwandu ogambye etya Mwami Kashumba sibuli namwandu wali wabazibu Ethiopia wano Addis Ababa basi bawe eri yemu ne bagikola. Yes. Ne Kigali bwe kiri. Kigali bayinza okusalawo nti omwaka guno tugenda fixinga bweyogerere. Ebweyogerere atasobola kuzimba storage building genda waki. Gende wala genda josobola. Ensi ya wano sange gana lyembwa. Libali yakwitako no sange ente, no sange endiga, baganda bafa bali menti okubere butabika. Cases wiki wende yageze zako. Yes. Last week nalabyenga bakwata ente ezigira. Yes. Ezitaya. Actually mama executive director ezente muzikwata muzigaba abantu bazirye. Tulabe jibana alopa bajini. Enako ezo nalivuga ngenda mu kibuga nensanga obusa. Nenyime nembuuza nti buno busa buvuddewo. Mbwa waliwo abayina ente. Walabo obusa mu kibuga. Babali bagenda kuzisala ne. Kunyimisa akalala. Netekawo obusa. Ekifo kyembeera mu kisuubira kyekifo nakyo kyabategeevu. Nzira wakampuli obutuuge kwi mbuuza musirikale kintya baleese enkoko emmanju awo nengamba ogambye otya enkoko ngenda okuyiya ekivundu nenkubira town clerk we Makindi nemugamba jangu nalaba enkoko ngeyazirese ate neiba wange dokita alunda nkoko yalese kulunda etezamalawo nnaku nnya a residential area ebifo bye bayita mu Nnyonyo Buziga Bunga Kololo Nakasero tewali muntu abigendamu nga teyesobola. Omuntu akyalundira enkoko mu makage you don't qualify to live in the city. Enkoko bazirundira their gazetted places poultry farms yezikola ki yezibera some residential areas. Kati naiba wange gwe sijja kwogera kubanga munene mu government yakasenguka ndoza yasinga ennyumba esinga obulungi mu area yaffe.
yangambe kyamusengula n'ava gyava nga neighbor wayina embizi ennume ng'embizi eri ennume bagireetako embizi enkazi ozirinyira nga zisula zibolooga ekiro kyonna ng'ennume gwoli musiraamu oli bw'aba n'embizi ennume nga breed nnungi abalina obubizi obulala babuleeta kweno ennume bulinnyire kati neighbor wange yadduka mu kitundu ng'akooye neighbor wayina embizi ennume baleeta obubizi obukazi zibulinnyire nga zisula zimuwoganira kati bwe namunyumiza ekyenkoko n'angamba Gashumba ogambye otya kyekyanziruse eri mbizi ennume erinnyira obubizi obukazi you get it kaya kigwako kakati waliwo omujega yali aleese ekkanisa ekyalo ne tugaana temwagala basinza Katonda mu kitundu kyammwe I thought babaleetedde babasembereza kumpi ani akugambye tusembereze Yesu waffe tumuyita n'atuulira Katonda waffe tumuwulira atukoledde miracles nyingi President Museveni yasibawo eggwanga lino mu COVID twaliwo nze Katonda wange ampulira musaba n'abimpa bye neetaaga n'akutulamu abalabe bange bonna you get it you don't have to bring your church next to me Katonda wange mumanyi okitegeera sebo twamutwala 10 mwaresistinga mwagala Katonda mutwale Katonda abeera mu kanisa kifo nyumba ntukuvu eyo kankubuzeemu ekibuuzo bakite nyumba ya Katonda holy place tugende empola ku nsi kuno tuwera billion 8 yes si bwe kiri yes bwe tuzuula nti abasiraamu mu batuufu eddiini y'obusiraamu yentuufu fe tugenda mu muliro wekisuubirwa bwe tusuula nti abakatoliki be batuufu mwe mugenda mu nnaali bwe kisuubirwa mirundi yakolanga bw'ati engalabi tewali ddiini ku nsi kuno representinga Katonda enkolagana yo erina okubeera ne Katonda wo directly tewali ddiini ya Katonda teriyo zino ddiini zonna zakolebwa abagezigezi abalokole abakatoliki abasiraamu abaprotestanti be batuufu abaprotestanti katuleta abaprotestanti be batuufu abakatoliki abasiraamu aba Seventh Day naffe ab'eddiini ezinansangwa ate ab'eddiini zinansangwa nansangwa ku ki zeddiini zaffe zaaliwo gana amadiini nga tennaba kujja mu Africa bajjajjaffe baasabanga Katonda waabwe ne babakolera miracles bonna bagenda mu muliro ani akugamba eddiini ye ina kubeera between yo ne Katonda kungu kino kikugamba ndayira nga nti Allah eggulu lino bwe liribeerayo gw'otasuubira mu ggulu omuntu atalinyangako mu zikiti atalinyangako mu kereziya atalinyangako mu kanisa gw'ojja okusanga ne Katonda bantu bangi abatalinya mizikiti abatalinya mu kereziya abatalinya mu kanisa naye nga bali pure ku mitima gyabwe abali real very bantu bangi abalungi abali mu mabaala miyaayu mingi egiri mu makanisa ne kereziya emiyaayu gyennyini nze nyina emiyaayu gyendaba olumu nga gisembera n'embulo gusikayo ng'obukyayi bw'ayina ngasobola n'okuwa obutwa ng'ayambadde sapule sekapulali naye ng'obukyayi bw'ayina ku mutima effutwa nefubitizi bakwanye bakabasajja baba mazeeyo n'okala bakasembera wali akwane no mukamusajja yejirisa naye bwe busooka okusembera diini kyeyo yasuze yejirisa ku mukamusajja ng'ali ku bwenzi n'asembera ku n'omulaba Yesu Matayo gundi ekirala ebbalo gye bawandiikira Abalooma nze Gashumba enkubatirako wa kyogagwe Katonda wa Isirayiri takwatako wawa oba Katonda wa Jacob bajjajja fedde omwana bwe yalwalanga nga bajjajja oba ebbaluwa Paulo gyawandiika abepisikoopi kati nze ndimu episikoopi nze ndimu episikoopi ekwatirako wanze Gashumba bino byempulira mu kitabo ekitukuvu ebitabo byammwe bitukuvu babiwandiika jjajjange bamukonsultinga nga bakiwandiika nseka n'okuseka n'engamba nze ate omuntu kasaagamba mbu ekitabo kigamba bwe kiti awo conversation yange ng'osirika ng'obivaako kyovula nze bwe ngenda mu sawuna soogera ku byabufuzi soogera ku bya ddiini okuggyako ng'abantu mbamanyi osirika nange mbamu ne era waliwo omuntu yaŋŋamba naye ono Gashumba gwe tuwulira ku leediyo oba mulala nga nsirise osirika busisi n'oyota n'ofuluma basiru omuntu n'agamba mbu ekitabo kigamba bwe kiti kitabo kitukuvu kyogedde kitabo ki Katonda ayogera mu Matayo bw'ati ebbaluwa gye bawandiikira ab'e Roma obuuza gw'oli w'e Roma nze ndi w'e Villa Maria olinde eyo by the way mateeka tokkizibwa kusoma bbaluwa etaliiyo email tozifune kugamba nti eno mail weweze mu bukyamu nga siyo togisoma tokkirizibwa kati gw'olinda ebbaluwa Katonda gy'ali wandiikira ab'e Villa Maria kankubuzeemu ekibuuzo eddiini nga sinaba kujja katwashuminga ti eddiini zino zonna ntuufu zitwala mu ggulu ate bajjajjaffe abaliwo eddiini nga sinaba kujja
bagenda dda baliwo maybe kanu ali basonyiwa kubanga edini yete nabakutuuka kankubuze mu ekibuuzo bajjajja ffe naffe kati baliwo abawangaala bali bawangaala nnyo okusinga ffe ffe tulina jjajja kwe twazikanga n'emyaka 17 nga takuddeeko linnyo ng'ate alaba baatugamba nga nti bajjajja ffe abaagenda dda ba ancestors baabaloosanga tigenda ku muti bwe guti osanga ekintu bwe kiti mu kiteme mu kifumbe mu omuzzukulu n'awona yes okimanyi nti okusooka the first operation y'okulongoosa omuntu baagikolera mu bunyolo abanyolo abo okulongoosa omukazi oba 18 something yes I had that you get it nti mukama wo mu PLU Jeno Muhoozi Kainerugaba yayogera ku Eddie ku X Eddie mutwe ekifaananyi simanyi what do you think about all this Samola nakugambye ekinga tutandika wano mugiye amaloboozi gange gajja tuyamba obusiraamu bagamba ebintu biri bisatu ku nsi kuno ulira tya nnyo Katonda obwokubiri omumanyi tya nnyo gavumenti obwokusatu omumanyi tya nnyo omugagga afembayo bazadde bo okitegeera government omugagga n'abazadde Katonda yajjayo enjuba Papa lwe yafa enjuba yavaayo Gaddafi we yafa yavaayo wokubiri government Museveni asobola okusinziira mu State House oba Nakasero now the president of this country n'agamba buli muntu ali mu ggwanga lina buli muntu ali mu Kampala de yawaka tekikola twakiraba for the first time mu COVID yes tewali kikolebwa kitakolebwanga wano Dr. Besigye kino nkiddamu baali mu komera simanyi nti ampuliriza buli fujjo lyonna yakolebwa ku Dr. Kizza Besigye banenjawulo eriwo nti buli kebabakola bakaaba yenjawulo yokeekola ki aliwo teri kipya kyekipya kimbule gwe oli munnamawulire onsinga kimbulire bino byonna bikolebwa ku Dr. Besigye bano tebalina kufunako kwota tebalina kufunako kwota ya Besigye not even 1%. Bwa Besigye yalwanyisa government ne bamukola kale ebikolobero 10 bano ne 1%. Okitegeera? Atenze kinewunyisa crying babies bikaseera kukaaba press conference. Besigye yakola di press conference. Kibankute bantu tenagalama bankomezaawo. Never. Lukwago Lord Mayor omumanyi mukubire simu mulete wano. Baba kwatira mbala ne bawalita ne Besigye. Kufeya wa waliwo road block waliwo roundabout ne babetoloza mu drone nga drone teri mu mito batudde wansi emirundi 16 ne batwale na galama ndagayo lunaku lumu Dr. Besigye lwe yakabanga ka baby mwagamba you are removing a dictator mwagamba mujjako dictator ne dictator na digging in simple nadde njumya ne mami wange nangamba nti tewali kintu kiterwanako ne Zebula yerwanako ngekuba ki kiki mwavuma Muhoozi Kainerugaba buli kivume ekiri ku nsi kuno ne mumuvuma buli kintu kyemutera bidde kyewera bidde amangu lwakuba nti ebya mawuli gazzemu Rajivu ne gajjamu n'edi mutwe sibe kiri last week Jeno Muhoozi Kainerugaba CDF ne kitaawe General Yoweri Museveni a certified general President Running Commander Chief bapasinza watu abamaje mutwalo sibe guli kaweweta video yo wagiraba anjiraba nga Mwami Museveni ayogera ne Jeno Muhoozi waji interpreting otya oliyo Commander Chief ono yadumira amaje mwabaana abatomba buulira bwoba ensogi kyayi wetabe mu fujjo what was the interpretation kati nga gwobo balaba olya kwasa obuyinza gwogo giraba aleke wono abuwe already dam Muwanga Kivumbi national vice chairperson wanupo mu Buganda yard meetings baagala babaka 10 bobe baagala parliament go wangambe limu abaka 5 biri mu meka mu mwenda kitegeeza binabiri mu mwenda benarem you get it family ya Eddie Mutwe name Eddie Mutwe sympathizing naye ne since I don't sympathize with Nope kubanga tewali bantu bayonona byabufuzi wano ngobo bwana bwa Nope okuwemula buli muntu
ne muvuma First Lady, ne muvuma Nabagereka, ne muvuma Kabaka, ne muvuga Muwozi, ne muvuma Museveni, fe bagashuma mwatuvuma mwakowa. Kati nyine embizi genda byeri mu America ngegamba mbulajivu mbuno mmotoka ibagiteka mu bomu. Can you imagine? So checho. Yes. Eddie Mutwe sympathizing naye. Kubanga nze yali yebaddeko musibe manyi what it takes to be a musibe. But I don't sympathize with the nope. Kubanga line fujjo, they started it, someone is going to end it. Mwajja wa monopole ku buli kintu. Kungu twabadde wali omukwano gwange muto wange bamuyita Ntale yabadalo agula wesomere mukono. Yayisa abantu bangi. Mube yayise mulimu n'omuvuka ayagala obwa meya bwa Nup. Nayimuka nakwata microphone namugambe this is my happiest day. Ntale we naalem akoze omukolo owa Nup akoze eki azze bamwadde microphone ayogedde banange nange empadde emitwalo 5 ne mundabiranga ddala ku bwa meya. Nzigira ku tiketi yaki ya Nup. Teri ya mukubye jinja, teri ya muvodde. Nema mutekawo muti ebyobufuzi tibuli atakkiriziganya nammwe tategeera mubbi repisti byabufuzi kyebyo ebyobufuzi bya you have to convince me kumatiza mpita byobufuzi betwabeeramu ne bamuwanga lutaayabo no muwanga Kivumbi bamedda de Segona bine byobufuzi radical extremism ku byobufuzi etandise ku mulembe gwa Kyagulanyi ate Kyagulanyi za neewunyiza ze sirabanga mutitizinga Kyagulanyi bulida kikemu nga akaba amaziga kati walabeka video ko yabadde ne muwala wani wa Eddie Mutwe. You get it? Ababadde bagizo bachaide ku family ya Eddie Mutwe. Kati ate commander ni chief ng'okaaba kati commander ni chief wakaaba bodumira. Babulumira lokifana nchi. Kye ba posting. No. Kati wakirebe kye bagamba kye kipya. Manenero yafiirawa. Nzira mugwe. Tiyafira mu CMI. Chiche chipia ngambe kifananyo obulumi bwe jeno kya post naganja kati nokusesa muna ali mukuyiga lunyankole Eddie Mutwe ajja kuva mu komera ekirevu kye kimere sibo kiri n'enviri ziddeko ate be bamenya amagulu ate abali mutaka nze mwemba tuyana yemba seka President Museveni okuwamba ono mu 86 yawejingo ewo ku government abantu abasoba mitwala 5 ne bafiire luwero wano kati goleta goba shevinze birefu na Mutwe omuntu amekesa amachupa ngolete ndeku omuntu abese alese abuse ebiswangolete enkulukuku ngongamba mu yoni moving a dictator ngekifananyi just ekifananyi ng'omuntu bamujjeko ebirevu n'omutwe kibatisiza ngono mwagala okujjako abantu emitwala 5 bafiire luwero then you are not removing a dictator, you are just actually tewali muntu ayambye President Museveni kuwangala mu buyinza gine emyaka 5 nga Kyagulanyi. Juba bade ku Twitter space kiro ngaga free Eddie Mutwe bani Bobby Wine bamutadde Kyagulanyi yennyini ku Twitter oba X babadde ku Twitter space Museveni yali ku Twitter nga jako government ngongera ekirala ngaga free Dr. Kiza Besigye wano bwe yajja bambi nga ali kuhanga strike Kyagulanyi yagamba mbawadde sawa 8 nga Besigye mumutadde takyaliyo yali muri ku Twitter bu tekino bwamwe bu smartphone zibwamwe abadde ku Twitter space okwo byagwedde bitya anti gabaga free Eddie Mutwe bamutadde akyaliyo anti ba voices za malobozi gabwe ensine gawulira nalabye monitor nge wandise story Kyagulanyi ali on his own ate Besigye ababo sirisonyiwa bwano bwayo nona Besigye bo Besigye akolya Museveni kubanga bali bagala kye bakoze ku Twitter space bakikolere ku kitebe kyabwe amajene gabasalako luli naga temujja kungana maje police ne basalako ekitebe kyonna njagala ombulyo nakulu mu Besigye yagamba ngati nzija n'atajja kungu muyambe mu guiding debate tell me one day Besigye yagamba ngati ngenda Katonga press conference n'atajja boyajja then what ati kyenkugamba mbuno basazeko ekitebe kyaffe mwakola parade y'amajje ne mulaga nti namwe mwina government ne government ino balaga nti eri in charge so government wali eri mukulaga nti yes mukoze parade y'amajje ba idaka mbuze nyanzi yenga yasula ekiro kimu yasula ebiro byali biwerako bimeka
Kwaje toli oli mudwalire ate Lubongo yabali babusibye ddi wala video Kyagulanyi agamba eno video oba yadanywedde njaga kikiri sigitegera bungi you get it you Kastogama you are removing a dictator nga ne dictator digging in kankubuze mu kibuuzo singa omuntu azze muno naye agala tutusaako obulabe do we just kneel down twirwanako kati government osubire ekole ki ne government ene igamba nti edi mu mateeka rule of law edi muntu wakwatibwe sawa na munana n'okutwalibwa mu court ani yakugamba bwe kugamba semateeka waffe bwati bwagamba very clear semateeka bambi government esobola okugenda mu parliament n'ekuba ababaka embooko mu parliament kati gwe gwani gwe mwete mumanyi kibayita government kanjogere ekigambo kisobola kwogera kubanga gye nakuzibwa situbyogera government eringa ng'omuntu bwanagenda mu taxi park n'ayisa omukka yaba ategedde yekka nti aguyisiza banne tebategeera bebuuza ani aguyisiza tebagula nagulya mu paaka eri empyezo gulya lwosoose okuwulya safe house wano okuva dda nga nzuwulya ne Vatican waliyo safe houses mumanyi mwe mulowooza ensi bwe mugiraba bweri lwosoose okuwulira nti abantu babuzibwawo okumala emyezi 6 lwosoose okuwulira ekigambo safe house wano mu Uganda kibaddengawo ate ffe emyaka kasita oyingira 4th floor n'oyingira 5th floor 6th floor ensi ebintu obeera mu reality nze dda nali ni mwana mutonga nakagula emmotoka ezo Toyota Kalina twin cam nga njivuga ne mala ya kalimi ne kasuula wansi kati nyine mmoloka ensajja sisuka 8 mbeera mu 8 9 ontegera ndowooza ekya mulekenga okulowooza with emotions feelings bye mubiraba si bwebiri nkugambye oba basobola okuyingira mu parliament embooko n'ekaaba okitegeera ekirala omuduumizi tamalamu baduumira maanyi actually kankuwa example esinga abawagizi ba Kyagulanyi z'empologoma eziduumirwa endiga abawagizi ba Kyagulanyi bano ba foot soldier z'empologoma eziduumirwa endiga Napoleon Hill yagamba ulira ejje ly'endiga nga liduumirwa empologoma lisobola okudifeatinga ejje ly'empologoma nga liduumirwa endiga akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi tebabalimba buwano waliwo revolution mbu yakujjako gavumenti kungu oyina omukyala Mama Rahuma singa ababbi bazza awaka ekiro ssaawa 6-8 ne bakuba oluggi n'okuba endulu nti nfa bannange ne weekweka mu siringi maidi akole ki you must show that you are in charge must stand in kiringa ng'omusajja toddanga awaka n'olaga omukazi nti tewali ssente wakirigamba Gashumba kubira essimu nga wakatuuka otekewo embeera tisente zikola ki zijja abakazi babafugira ku hope suubi okitegeera kati for example nze omubbi singa muwulidde mu compound nyinza n'okwebaka ne mulya mu ddiiro ng'abba TV nyinza n'obutakifaako kasita alinnye amadaala n'ajja mu bedroom waggulu kitegeeza takyali muki mubbi nkugambye bano abali mu buyinza baamala emyaka 5 mu Luweero abantu abasoba mu 500,000 ne bafa eruweero mwe munnamwe ne bamusalako bulevu byokka n'enviiri ne mutintiba ebirefu ebigenda okumera n'enviiri enkya ante bamanyi waali tebamanyi waali kina kugambye gavumenti ze gavumenti njimanyi fe 2016 nga kyawagira Dr. Kizza Besigye and Felix Kaweesa awo mule mirembe yangamba Gashumba oli namba 3 ku list between arrest detain batuteke na Lufeenya pako kulonda lukola ki okuggwa nze namalako emyezi 2 sisula waka awulira emyezi 2 ulira olunaku olumu namenya rekodi nasula mu loogi 3 ekiro kimu nayingira loogi saa 6 nenjivaamu 7 kitundu nga ndaba siri safe agenda mundala owulira nga abakulondola nera baba nezine enkofu ezikyali wano ezizannya obuzanyi fe twaliwo that's where my disagreement with them is. You know Dr. Kizza Besigye, his own brother Manenero died from CMI. Do you get my point?
And they told us shortly before the 2021 general elections that for them they can manage President Museveni, that we should leave Museveni to them. Now they are all over. That's where my disagreement with them is. They assured the nation we are removing a dictator. They have abused it, they have insulted anyone that disagrees with them. They will abuse you, abuse your mother, insult you, your children. You get it? It's not because I'm not saying that I'm supporting what the government is doing. No. But they said, we who were supporting Dr. Kizza Besigye, we were comedians. That actually, we were working for the state. You get it? My brother, have yourself a breast deck. Let me give you my number. We can even link up over a cup of tea. 704-555-555. You can WhatsApp me. We can link up over a cup of tea. We love this country called Uganda. We are all Ugandans. Unfortunately, why would you radicalize politics? That if anybody disagrees with the Noop, he's stupid, he's an idiot, he's everything. You remember what Kyagulanyi said last week? That anybody in Uganda who still supports Museveni, he's a fool. See, I think it was Kyagulanyi, isn't it? Yes. When did he become does he own our knowledge? Does he have a monopoly on the way how we think? And surprisingly, some of us have been in trenches. I would like to see a new government in place, but Museveni cannot be replaced by Kyagulanyi. It will never happen. Unfortunately for them, they think that the substitute for Yoweri Museveni is Kyagulanyi. Uganda is not in national theater. Kale, tell me, my brother. Yes. Now, instead of making others suffer, they would look for Kyagulanyi, not others. They should arrest him and torture him, not other Ugandans, please. Like which? Like who? Like Eddie Mutwe. Why take Eddie Mutwe and you leave Kyagulanyi? Wait, my brother. There are many things we can... There are many things we cannot share on air, but what I can tell you, my biggest disappointment and beef with them, that's where it starts from. They abused it, they demonized it. Now, do you know what they are saying? Now Kyagulanyi has decided Lukwago must be replaced, Semujungana must be replaced. You get it? I'm getting it. Anybody, you remember? I've given you my number. Please look for me. Okay, thank you. But we cannot substitute General Yoweri Museveni with Kyagulanyi. It will never happen.